tusiisidde wano eno ku Delta TV nga bulijjo ku Sunday tubeera wano ku Martyrs Church Katwe. Bakristaayo bannanga abali eyo mwenna mulina okimanya bw'obeera nga toli faithful eri Katonda ne Katonda tajja kubeera faithful eri gy'oli. Katonda ayagala otambulire mu kkubo ery'okukkiriza. Tewali ky'osobola kukola mu butuufu nga toyina mwoyo mutukuvu. So gwe wennaali eyo bannaaye olina okukkiririza mu Katonda, olina omutya. Bakristaayo mubuusa amaaso ekintu ekyokuweereza ekimu kya kkumi atayith. Mukibuusa nnyo amaaso, temutya Katonda lwakuba mumanyi Katonda tabalaba oba mukitwalanga ekintu ekyokusaaga. Naye kino kintu kikulu nnyo mulina okimanya nti kisumulula emikisa gyaffe, kisumulula emirimu gyaffe. Mulina okumanya ako akatono konna koofuna olina okuggyako akatono okuweereza ate Mukama Katonda waffe, lwakuba ebintu byonna mu nsi muno they belong to God. So ako akatono k'oba omuwa kalaga nti ate omwebaza ku ebyo by'ofunye nga gwe Mukristaayo. So temukibuusa maaso gwe wenna Omukristaayo ali eyo. Era mbasaba temuva ku eno saavisi y'olunaku lwaleero, nange Mbabazi Harriet.
Mukama yebazibwe. Kale katandike ebyokusinza byaffe. Katonda kwagala, n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda, era ne Katonda abeera mu ye. Saddaaka za Katonda emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, Katonda taagugayinga. Ku lupapula 2 munsonyiwe, ku lupapula lwa 29, abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda era ne maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe, okutendereza kwaffe n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire era tusiriikirire nga tujjukira nga Katonda ali wamu naffe kaakano. Oluvannyuma lw'okusiriikirira n'okujjukira, waliwo ebigambo bingi bye tuyinza okufumiitirizaako ebyetaaga okwebaza Katonda, ebyetaaga okwongera okusemberera Mukama, okumugamba nti Taata saasira, sonyiwa ne weenenya n'ebyo by'otomanyi. Oluusi baana be babikoze, mujjukira bwe tusoma mu byawandiikibwa, abaana ne baleeta ekikolimo ku famire eri Samwiri, ate era olw'ab'emikwano, ab'oluganda, n'ebigambo bingi ebireetera abantu okubeera ku njegere n'okusibibwa, nga muntu bamusibye olujegere, sitaani ng'amusibye mu byenfuna, ng'asibye mu byenkulaakulana, asibye mu nsonga zonna ze muyinza okulowoozaako. Mujjukira ebigambo ebyo biri mu Kkungubaga Essula 5:7, ti bakitaffe baayonoona
neffe twetisse obutali butuukirivu bwabwe. Ezekiel ne tujjukira ebigambo ebyo nti emmeeme eyonoona yerifa, omwana tabeerengako butali butuukirivu bwa kitaawe, ate ne kitaawe w'omwana tabeerengako butali butuukirivu bwa mwana we. Kale no nga tusaba Mukama nti ebyo tutaategedde nga bannaffe babitukolera, obudde bukedde ng'aliwo ensimbi eziri mu ngalo zo, ng'oli azireese naye nga tomanyi nti yazijje mu mbuzi gye yanyaze awantu. Oli nga yasigadde akaaba maziga, embuzi oba ente, waliwo kasupu ke tuwuuse nga kalungi, naye ng'ebigulwa tubiguze mu maduuka, tuziguze ku bukyale n'ebirala bingi. Kale no Mukama nga tumwegayirira, taata sonyiwa, atumaamuleko obutali butuukirivu bwaffe n'obwabo abalala bwe batukoledde. Daniel essula ey'omwenda olunyiriro lwokuna n'asaba, ne Kemeya essula esooka yonna n'asaba nga yeegayirira nti ssebo tukoze obutali butuukirivu, tukoze ebyobubambaavu, tukomyewo gy'oli. Kale no nga bwe tuzze enkyaleero mu kusinza kuno, mu kwegayirira, mu kwebaza Mukama nga tumulaga nti taata twanizze nga bwe tuli. Ayi Mukama, awulira okusaba kwaffe. Okwatula okw'abantu bonna ku lupapula lwa 30. Ayi Kitaffe ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugobera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okulira amateeka ago amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanidde okukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe ayi Mukama, otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi, Katonda obasaasira abaatula okwonoona kwabwe, obazze yaboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna, kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Kitaffe ow'ekisa ekingi, tukuba oyo otulanire okwegendereza, tukutya ggwe nga tukola butuukirivu, tenderezebwe. Amiina. Kale nze kanyimirire n'ebigambo bino ti Katonda ayinza byonna, Kitaffe atwagala, era oyo atayagala ebibi okufa wabula okuleka okwonoonako okubeera omulamu. Era yatuma n'alagira abaweereza be okubuulira n'okutegeeza abantu be gaboneredde, asonyiwa era abaggyako ebi byonna abonerera amazima, era abakkiriza ddala enjiri entukuvu. Kale tumwegayire okutuwa okubonerera okw'amazima, ebintu bye tukola kaakano alyoka abisiime, era n'ebyo bye tunaakola nga mu nnaku zaffe ziri mu maaso biryoke bibeere birongoofu era bitukuvu, oluvannyuma tulyoke tutuuke mu ssanyu lye litakoma ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katweyagalize essaala eyo gye tuyita family prayer, essaala y'abaana ba Katonda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa naye tusookole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kale katuyimirire twatule ekitiibwa. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Abayimbi kabatulage nti beeteeseteese bulungi okutukulembera mu luyimba mu kifo oba mu Zabbuli eyo. Ffe tusigale nga tutudde isitabasudde, ffe tutuule oba tuyimirire ffe Zabbuli
Zabbuli eyo 95. Mutusonyi muyimirire. Mukama ebazibwe. Mutuule mbaanirize. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda abali ku ttiimu be bannaffe bano abayimbi aba saviisi eno. Mukama ebazibwe. Mwebale kuwaayo muwendo. Twagala okwaniriza. Mbadde simanyi nti Reverend Frobia anaasobola okubeerawo kubanga yafunyemu akasujja akaneneko olunaku lwajjo bwe twawadde mu kuziika saidi ze Bukomero. Munaffe twatuuse kiro nankubira nanga nti esimanyi oba naasobola naye Mukama yebazibwe. Twadde tugenza okuziikirako munaffe James Ssemmango gwensomako mu bitabo nti yali w'amaanyi nnyo naddala ku ludda olw'abavubuka mu kanisa eno mu busumba buno. Yafiiriddwa kitaawe, yagudde kigwo teyavuddewo, twamuziise jjo. Kaakati njagala kwaniriza kadde waffe mukubiriza sebo tutandise okulaba ekitiibwa Dr. Gastalle, ate era twaniriza omukubiriza omubeezi Nalongo Sala Kalyango awamu ne Kulu Stanley President Emeritus. Ombuulizi yagenda okubeera omubuulizi waffe olunaku. Tubaaniriza nnyo mwenna. Omuwanika waffe wuuli wali
mu ango mukulu George Sebina era atukubiriza nti abalina amabanja g'amakungula g'omwaka guli tusale amagezi gonna. Leero no yabadde sabbiiti gye yali atuwadde, twamugamba nti atuteekawo ku notice board bamanyi, naye kale katuyite wano tubajjukize nze omukubo nze omukubo naye Mukama ajja tuyinzisa tumaleyo buli ayina ebbanja ly'amakungula gali. Bwe nagenza okubikula bwe nti ng'ekitabo kinsoma. Mukama yeebazibwe. Ebisingawo tujja kubimanya. Mbuulizi, olinayo ku kirango kyonna? Manyi nti olina ebyabagole, obireete mu bwangu tusobole okugenda mu kiseera ekiddako. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne banyabo abakristaayo b'Amatazi Church Katwe, twagala okubategeeza ng'ennaku z'omwezi leero 21 omwezi ogw'Ekumi 2021 sabbiiti ewedde twalina saaviisi 3, esooka n'eyokubiri n'eyokusatu. Twagaba bwe tuti ebiweebwayo. Mu saaviisi esooka zaali emitwalo 54,900. Mu saaviisi eyokubiri zaali obukadde 2,59,800. Mu saaviisi eyokusatu zaali obukadde 2,17,776. Omugatte zaali emitwalo 5 omugatte zaali obukadde 5 mu emitwalo 31,609. Mukama yeebazibwe nnyo. Evening Glory tujja kubeera nayo ku Lwokusatu. Twaliwo ku Lwokusatu oluwedde, twalina Reverend Desmond Serunjogi era ne ku mulundi guno yagenda okudda. Morning Glory tubeera nayo buli lunaku okuva ku ssaawa 12:45 okutuusa ku ssaawa 1:30. Abaana b'okusoma okusibwako tukyagenda nabo mu maaso. Tulina abaana 75 era twalekeraawo okuyingiza. Tulina abaana 75 era twalekeraawo okuyingiza. Mukama yeebazibwe. Bino birango by'abagole. Tubategeeza nti Kenneth Junju Boogere mutabani wa Livingstone Kiwanuka ow'Emulago ne Rebecca Nalwoga muwala wa Nathan Mukuye ekyebando baligatibwa ng'ennaku z'omwezi 6 mu Novemba gwe mwezi ogujja. Guno gwe mulundi ogwokubiri okubategeeza ensonga zino. Era mu ngeri y'emu Raubaini Asingikwire mutabani wa Charles Butaguzayo Abeeru Kondo Ishaka awamu ne Aneti Alinayitwe muwala w'omugenzi Yosia Bebuyanga ababeera ekigala Mashema nabo balegatibwa ng'ennaku z'omwezi 6 era gwe mundi ogwokubiri kubategeeza ensonga eno. Bw'abanga waliwo omuntu yenna alina ensonga ey'amazima eyalobera ababiri bano oba abana bano okuyingira bufumbo obutukuvu ajje mu ofiisi y'omusumba agimutegeeze. Kuno
kuyita abakristaayo abakristaayo mwenna ab'Amatazi Church Katwe, ab'ennyumba y'omwami n'omukyala ba Livingstone Kiwanuka, ab'e Mulago Kiwonvu, n'ab'enju y'omwami Mukuye Nathan babayita n'essanyu lingi ku mbaga y'abaana baabwe. Rebecca babayita ku mbaga y'abaana baabwe, Rebecca Nalwoga ne Kenneth Jjunju Boogere. Eno egenda kubeerawo essaawa 6, egenda kubeerawo essaawa 5, zigenda kubeera ennaku z'omwezi 6. Babayitawa wano, babayita Jasmine Stone Garden. Simanyi weesangibwa naye bwetyo bwe bagiyise reception gyegenda okubeera. N'essanyu lingi mujje mubayegatteko nga bali ku mbaga yaabwe obufumbo obutukuvu. Mukama yeebazibwe. Ebyo bye birango byaffe eby'eraleero. Oluyimba nga tugenda okulira obubaka 246. Yesu
ayinza byonna bwe tujja mu maaso g'okusinza n'okutendereza tukkiriza nti eggulu liggulwa kubanga wayogera nti munolona nga abakusinza mu mwoyo ne mazima okusinzanga. Tukweyanziza olw'amaloboozi amalungi ag'ekkanisa eno agasinza mu ngeri ey'omuwendo. Mukama ggwe n'olabika. Nzize wano ng'omuddu wo gw'oleese okubuulira ekigambo kyo. Nze ndi mwana wa muntu n'obutuukirivu bwange bwonna nzina njereere. Era Mukama Katonda ayinza byonna oba oli awo sandi nakuyimirira Mukama Taata ku kituuti kino. Naye olw'okubanga ekigambo kyo kisigala kitukuvu era Mukama kakisigale nga kitukuvu eri abo bonna abagenda okukiwulira. Gula amatu gaabwe ag'okungulu n'ag'omunda. Buli kigambo kyonna kye bagenda okuwulira kikole omuzinzi mu bulamu bwabwe obw'omwoyo n'obw'omubiri. Balyoke bakusinzenga mu mwoyo ne mu mazima. Mu linnya ly'omwana w'eddungi erisinga amanya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Tusanyusa okubalaba. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Twebaza lukiiko abaafuddeyo kola ku kintu kino. Saabadinkoni yali wano juzi ng'atunula wano nga alaba akazikiza. Ffenaffe lwakubanga tetwakyogera twakigayalirira simanyi lwaki kanamina ddala nze. Naye nange wabadde wankaluubirira naye ate kati mpulira wampa emirembe. Mukama yeebazibwe olw'ettaala eno. Basebo ne bannyabo tuli mu makungula. Mukama yeebazibwe nnyo kubanga tukyagenda mu maaso n'amakungula. Ng'ennaku z'omwezi 10 twatandika okulaba amakungula era ne tulaba amakungula gano mu byawandiikibwa eby'enjawulo. Reverend Emmanuel Lutaaya atera okugamba ekigambo kino nti omuntu ng'ono kirungi n'osooka ku byemanyiddwa n'olyoka ogenda ku bitamanyiddwa. Oba you begin from the known and you go to unknown. Nange mu ngeri emu eyo katusooke tutunuulire kye twayitamu. Twalaba nti amakungula kigambo osobola okukikozesa mu ngeri ey'enjawulo newankubadde nga kitegeeza okujja ebirimiddwa mu nnimiro, okujja byasigibwa. Ogenda n'osiga n'omala ekiseera ng'olindirira bye wasiga, oteekayo ensigo mu ttaka n'evunda. Bw'emala okuvunda n'emeruka n'ogiwa ekiseera kyayo n'ereeta ebirimba. Kati ebyo ebirimba bye tujjayo ng'amakungula oluvannyuma lw'okulindirira. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ki? Nti era mu ngeri emu ne bizinesi bw'etyo. Osiga mu bizinesi n'olindirira amakungula era n'okungula. N'osiga mu ngeri endala. Gwe omwana asoma oyinza okusiga n'owayo ekiseera ne bakusigamu sukulu fiizi n'osoma. Oluvannyuma lw'ekiseera n'ogenda okola omulimu n'ofunayo ebyo by'obadde okolerera. Kitegeeza nti amakungula osobola okugakozesa mu ngeri y'enjawulo. Ekigambo makungula osobola okukikozesa mu ngeri y'enjawulo. Osobola okugamba nti nkungudde mu kusoma, nkungudde mu bizinesi, nkungudde mu kino oba mu kiri. Era twakozesa ebigambo eby'enjawulo. Twatandika ne Lubereberye essuula eya2, twatandika ne ekyamateeka essuula eya26 era twava ku lunyiri olusooka ne tukoma ku lw'11. Ne tugenda mu kyamateeka era olwokubiri essuula eya28 ne tuva ku lunyiri olusooka paka ku lw'6. Ne tugenda mu Lubereberye essuula ey'omunaana ne tulaba olunyiri lwa21, lwa22 n'olwa23. Bwetyo bwe twatambula zennyiriri ezo ze twatambula nazo. Olwaleero tugenda kulaba era nga tukyali makungula. Twebuuza lwaki abantu bakungula, lwaki twandikungudde, era tukyatunuulira ekyo. Tulaba first family, kye tuyita first family. Tulaba Katonda ng'atonda ensi ku lubereberye, ng'atonda Adamu, ng'atonda Eva. Tulaba first family. Abasinga obungi bwe twogera first family tutegeeza family y'omukulembeze w'eggwanga. Naye ffe tulaba first family on planet Earth.
tulaba first family in creation, tulaba biblical first family, tetulaba secular first family, naye tulaba biblical first family. Bwe twogera ku first family eri biblical, tulaba Adamu ne Kaawa ne abaana be betusinga tulaba Kayini ng'azaalibwa ne Abel ne Seezi abalala baazaalibwa, naye bwe tutunulira mu ngeri y'amakungula tulaba Kayini ne Aberi. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Tulaba wano nti njagala mubikule nange essula ey'okuna. Maama waffe Reverend Flobi agenda kutusomera okuva ku lunyiriri olusooka, tugende nga tulaba mpola 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 mpola. Kain tugenda kulaba essula ey'okuna, olubereberye essula ey'okuna, kyekitundu kye tugenda okutunira olwaleero. Manyi toli bulungi naye nnyabo osansi. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini. N'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Amiina. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri kye yawaddeyo, naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Amiina. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwazza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituuka ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo bwe baali nga baali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti aliwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolemiddwa mu nsi, ensi eyasamiza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano, teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobeeranga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso go ggwe, era mu maaso go mwe neekwekanga, era naabanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olituuka buli alindaba alinzita. Maama neyanziza neyanzeege ne bwokomawo neyanzeege. Mukama yeebazibwe. Tulaba first family, abantu abasooka: Adamu, Kaawa, Kayini, Abel, nga bali mu kukungula, naye kati tulaba baana. Adamu ne Kaawa bwe yakula, Adamu ne Kaawa bwe bazaala abaana ne baddira ne babawa entandikwa. Obaali ne babawa ekisibo, oli Abiri n'amuwa ekisibo, Kayini n'amuwa ennimiro. N'agamba nti ensinga zinnyo, ate tulimu abantu bana. Olwo bwe tubeeramu abantu bana, nga ne Seezi namba 3 mu baana ba Adamu ne Kaawa nga tannazaalibwa, olwo ensinga erimu abantu bana bokka. Ensi yonna ng'erimu abantu bana. Katonda, Adamu n'agamba Kayini nti gwe beera mulimi, n'agamba Abiri nti gwe beera mulunzi.
ne batandika bwe bintu byabwe bye basooka okukungula mu nsi nga balina okubireeta eri Katonda. Kayini n'aleeta ebibye. Bayibuli egamba nti Kayini n'aleeta ku bye yajja mu nnimiro n'abiwa Katonda, ne Abiri naye n'aleeta. Naye enjawulo eri mu kya Abiri agambye nti n'aleeta endiga n'amasavu gaazo. Oluzungu lugamba he brought the best part of the animal, the best. Kiraga nti ekisinga obulungi kye yaleeta. Era tulaba entaana ey'olubereberye ku planet Earth ng'etandika ku mulundi ogwo. Entaana esooka yatandikira awo. Amalala agasooka gava ku makungula. Amakungula ge galeeta amalala agasooka ku nsi. Gajja gatya nti Kayini bw'amala okukwatibwa muganda we Abiri obujja nga Katonda asiimye, kubanga bino babireeta ku kyoto. Ono n'ayokya ebibye, n'ono n'ayokya endiga n'amasavu gaayo. Omukka gwa Kayini gwo tegwayambuka waggulu wa Katonda, tegwayambuka mu ggulu. Ekyo kyali kisignifyinga nti Katonda takyagadde, era gwe gwagenda guti. Naye Abiri bwe yateeka kulya endiga n'amasavu gaazo ebisinga obulungi, okulaga nti Katonda akisiimye, gwe gwagenda straight paka eri, ng'oluka lugenda bwe luti paka waggulu. Mukama yebazibwe nga lugenda waggulu. Kayini n'atunuulira oluka lwa Aberi nga lwambuka, nga lulinga ne lutuuka eri waggulu, nga lulinga akasaale, n'amaaso ne gaba nga tegakyalulaba, naye nga lugendera ddala. Awo Kayini watandikira okufuna obujja ku muganda we. N'amugolokokerako n'amugamba jangu omperekereko mu nnimiro. Ne bagenda. Bwe bagenda n'amutta. Era Katonda n'agamba Kayini nti aliwa muganda wo Abiri. N'agamba omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira. N'agamba kati okuva leero ne bw'onoolimanga ettaka terikulirenga, ettaka terigenda kukwaza mmere. Ne bw'onookolanga ki ku ttaka lino lye Katonda lye yatonda, ne bw'onookolanga ki ku ttaka lino nze Katonda lye natonda, terigendanga kukuwa kintu n'ekimu. Naye nga kyajja lwa bujja bwaki? Obujja buva mu makungula, kubanga ye Katonda teyamusiima. Era mu byo obutakungula bulungi yagaba na kikolimo. Katonda n'akolimira ettaka nga ye bw'alima, so si abalala, naye nga ye bw'alima taliganyulwa. Waliwo ebintu ebijja Katonda byateekawo. Tujjukire nti amakungula sizoni, ekimu eky'ekkumi, obweyamo, ebirabo, okwebaza, ebyo byo tebiriiko sizoni. Naye kino Katonda akituwa omulundi gumu mu mwaka. Ate okuddamu okukola kino tulirinda October oba November nga atandika nga bagagenda okugakungula nga 7, kubanga ye climax. Guno omukisa gujja omulundi gumu, otaapinga mutaapinge. Gujja omulundi gumu, otaapinga mutaapinge. Kati tuyingidde mu makungula, ate okuddamu okufuna omukisa guno next year. Naye ku bintu byonna bye tuzze tukola, Katonda alina by'ayagala okulaga nti yabituwa. Katuyimba oluyimba 371 ekitundu eky'omukaaga, kubanga buli ffe ekkanisa ebeera ne sizoni zaayo. Era ku luyimba olwo bawandiikako nti amakungula. Katuyimba oluyimba 371 ekitundu eky'omukaaga. Exactly. Ebbanja lyaffe teriggwaawo, era bye tukuwa biva ku ebyo by'otwazika. Katonda atwazika bwazisi. Busobola okukeera ku makya
ng'ebintu byonna by'olabako tewakyalina kimu Katonda nannyini byo ng'abyezizza. Kubanga ebintu Katonda atwazika bwazisi. N'obulamu bwennyini Bayibuli egamba nti tebukungulwa, toyinza kungula bulamu. Abaana boolina Katonda byonna ono Katonda yamukolimya n'agamba ensi tegenda kuddamu kukuwa kintu kyonna. Tunuulira mu makungula gali wakungula otya. Babadde batugamba nti waliwo abantu abaatwala ebintu nga tebaasasula. Musumba naye atugambye yabadde akebera n'agamba nange ndi culprit. Mubatakungula nange mwendi naye Katonda ansaasire nange mmaleyo ebbanja. This time nawe wakungula nga tewamalayo bbanja, sasula ebbanja ly'amakungula. Waliwo ebintu oba olyawo byobadde Katonda ng'akyagaanya okubiggula kubanga waliwo ekikyasibye ekikyo. Sizoni eri yajja abantu ne baleeta ebintu by'abantu n'obikwata n'ogula bino bampe n'otuuma n'otwala eka n'obirya n'otaleeta ssente mu nnyumba za Mukama naye ng'oli abadde aleese amakungula. Ekyo nakyo kikolimu. Mukama mulungi, ekyo nakyo kikolimu. Muleete ebintu bye mwagula mu makungula nga temwabisasula, muleete ebbanja, musasule ebbanja. Abantu bano bakungula ebintu byabwe, sizoni bwejja ejjeemu aye tekuyitako. Gwakungudde naawe agula amakungula obeera wa mukisa. Waliwo ebintu Katonda byakwata bw'ati. Katonda ayinza okuddira bizinesi yo n'agikuba ekyeya. Katonda ayinza okuddira bizinesi yo n'agamba eno teriddamu kuleeta magoba wano okuggyako ng'ono akoze kyateekeddwa okukola mu sizoni yaakyo. Waliwo ebiseera ebijja ebiri sizono, ng'omukisa guli sizono era ng'omukisa ogwo sizoni bwe gujja sizoni yaagwo oteekwa okugutaapinga. Mukama mulungi, Mukama mulungi. Tugende mu lubereberye essula 18 okutandikira ku lunyiriri olusooka. Maama tweyanza era mu ngeri y'emu nyabo nja kusaba onkole nga bw'otukoze luli. Maama katandikira ku lunyiriri olusooka lubereberye 18 okutandikira ku lunyiriri olusooka. Mukama n'alabikira Ibulayimu. N'amulabikira awali emivule gya Mamule bwe yali ng'atudde mu mulyango omutuntu, n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba bava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana n'avunnama n'ayogera nti, Mukama wange, kubanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali muddu wo nkwegayiridde. Kale nno baleete otuzzi munaabe ebigere, muwummulire wansi w'omuti, nange naleeta akamere, musanyuke emitima gyammwe, mulyoke mugende, kubanga mutuuse eri omuddu wammwe. Ne boogera nti, kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saara n'ayogera nti, teekateeka mangu ebigero 3 eby'obutta, obugoye, ofumbe emmere. Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo n'akimenya ennyama eŋŋonvu ennungi n'agiwa omuddu n'ayanguwa okugifumba. Awo maama, awo katusooke tukoma awo. Era maama nkusaba okwatewo awo n'olugalo. Awo maama tugenda kutandikira awo. Ibulayimu aba atudde mu mivule gya Mamule n'alaba abasajja 3. Bano baali basajja nga bali fiziko nga balabika. N'abatunuulira n'adduka okubasisinkana n'agamba nti, mbeegayiridde mutule wano mbafumbire ekyokulya. Ekirowoozo yakijjawa Ibulayimu, ekirowoozo yakijjawa era yali atya inspired okufumbira abantu bano. Ne batule bagamba kakibeerenga bugambye. Jjukira abasomi ba Bayibuli, jjukira nti mu lubereberye 17 olunyiriri olwabiri mu olumu
Katonda yagamba nti endagaano yange ndigituukiriza ne Isaaka, endagaano gye nalagaana naawe Ibulayimu ndigituukiriza ne Isaaka. Tulaba abasajja basatu bayingiddewo wano. Ibulayimu ayingidde, agenze mu kisibo, aleese ekisinga obulungi okukifumbira abantu bano. Genda mu maaso maama. N'addira omuzigo n'amata n'ennyana agyafumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe, n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Ne bamugamba nti ali ludda wa Saala mukazi wo? N'ayogera nti laba ali mu weema. N'ayogera nti sirirema kukomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda. Era laba Saala mukazi we alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde, so nga Saala takyabeera mu mpisa ey'abakazi bw'eri. Saala n'aseka munda ye ng'ayogera nti nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka era ne mukama wange ng'akaddiye. Mukama n'agamba Ibulayimu nti kiki ekimusesezza Saala ng'ayogera nti mazima ndizaala omwana nga nkaddiye? Waliwo ekirema Mukama? Mu biro ebyo ebyateekebwawo ndikomawo w'oli. Ekiseera bwe kiridda ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti sisese, kubanga yatya. N'ayogera nti nedda, naye okuseka osese. Amina. Maama sooka okomaawo. Saala yaseka. Abasajja bano abasatu statement ogiraba wano mu lunyiriri olw'omunaana bwe bava wansi w'omuti, ono n'agamba ali ludda wa Saala mukazi wo. Bonna tebayogera lumu, naye waliwo eyayogera nti ali ludda wa. Baali basatu abaalya, naye eddoboozi lyali lya muntu omu eyabuuza. Ani abuuza? Yali ani mu basatu abuuza? Saala ali ludda wa? Ddoboozi lyali limu, eyali abuuza yali omu. Ekitegeeza waliwo ow'amaanyi eyaliwo. Okujja kw'abano abasatu mwajjiramu ow'amaanyi eyaliwo, nga kye kiseera kya Katonda okutuukiriza endagaano ye. Naye Ibulayimu yali inspired ng'alaba kimuwadde mu kuwaayo. Ono n'akola statement yali ludda wa Saala muganda we. Oluvannyuma lw'okuwaayo ente ennungi etaliiko bulema, etaliiko nkovu, etalwala, etakoozimba ng'eya Kayini. Era ky'ovulaba teri muntu ayinza kutuma mwana we Kayini. Nze sirangayo muntu gwe bayita Kayini. Ba Aberi gye bali. Naye towirangayo muntu nti Kayini. Nze mukyanganza mpozi nga mmwe muli abaali bawulidde nga waliwo gwe bayita Kayini. Naye nze siwirangayo ku linnya Kayini, kubanga erinnya Kayini lya kikolimo. Kikolimo kyaki? Kya makungula. Ono bw'agamba nti ndidda wano Ibulayimu, bamugamba tulidda wano Saala mukazi wo. Saala luluno mwenda. Ne bamubuuza nti ali ludda wa Saala mukazi wo? N'addamu nti ali mu weema. Omu ku bo n'amugamba nti omwaka ogujja mu kiseera nga kino ŋŋenda kukomawo, era Saala mukazi wo aliba azadde omwana ow'obulenzi. Tibagamba nti tuligenda kukomawo. Omu ku bo yagamba ŋŋenda kukomawo. Ani oyo? Ani oyo yayogera? Mu basatu ani yayogera? Waliwo ow'amaanyi yalimu. Saala n'aseka, kubanga wano tulaba mu ssuula y'e17 Ibulayimu yalina emyaka 99. Era wano Bayibuli egambye nti Saala yali mu menopause. Omuntu awezezza emyaka 9 aba takyasula na kuzaala mwana. Era yagamba nti n'essanyu ery'okuzaala omwana nga sikyalirina. Nga bw'alaba enkanyanya n'amaaso agayimbadde, nga talaba Adamu wasobola kwegombera ng'oyo. Y'ensonga yali yazaalana ne mu Agali, ng'ono alaba mukadde nnyo. Naye Katonda ng'alina okugjawo kiri Ibulayimu alabe Saala ng'ekiwala ekito.
God is good. Katonda n'akikomyawo nga kito. Azza obuvubuka bwo obujja ng'empungu. Byolaba ng'ebikadde ne bikomawo. Katonda n'olaba nti ebyali gwe byolaba ng'ebitasoboka. Katonda abikomyawo mu sizoni yabyo n'atandika buto. Era kyova olaba wano agambye bw'ati, wulira, 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 wulira. Lwaki Saala asise? Wano tulaba mu katugende tulabe essanyu lya Saala. Katulabe essanyu lya Saala. Essula ya 21. Essula ya 21. Maama tulabe olubereberye essula ya 21. Tulaba essanyu lya Saala n'ebigambo Saala byayogera. Maama essula ya 21 okutandikira kunywa olusooka awo. Mukama n'agira Saala nga bwe yayogera, era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto, n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana we yamuzaalirwa Saala, gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Era Ibulayimu yali nga yakamaze emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa. Saala n'ayogera nti Katonda ansesezza. Buli anaawuliranga anaasekerangawo munange. Buli anaawulira anaasekerangawo nange. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Atuukirizza. Saala azadde omwana Ibulayimu nga wa myaka 10. Waliwo ebintu by'olowooza nti byali byabula, naye olw'okuwaayo ebintu ebirungi mu maaso ga Mukama ebinyirira, Katonda agenda kukomyawo essanyu, agenda kuleeta essanyu ly'otalowooza nti olirifuna. Katonda agenda kuleeta essanyu ly'otalowoozangako gwe n'olowooza nti ebyo byampitako dda tebikyaliwo byagenda. Katonda ng'agenda kubituukiriza. Mukama mulungi. Eno sizoni ey'abantu abasatu okujja yali sizoni ng'ejjidde Ibulayimu mu kiseera ekyo. Ibulayimu n'ategeera sizoni y'abasajja bano okuyita n'agamba kino kankikole. Ekigambo kuzaala mwana, ekigambo mwana kigambo kikulu nnyo mu famire. Waliwo ababazaala n'alowooza nti n'azaala n'agamba nti oli n'atuuka n'okubeetamwa n'agamba abaana bano. Naye Katonda ekigambo eky'obutazaala abaana kigambo kikulu. Tujjukirako emyaka 15 egiyise, omukazi eyaddira ddole n'azisiba n'aziteekamu ebintu ebunya n'aziteeka mu ssanduuko ng'alimba bbaawe nti nazadde abalongo ne babuuka. N'abawaka ne bakalambira ne bagamba katulabe, naye ng'asibye eddole nga ze yataddemu ebintu ebiwunya, ng'adde ebinyama ebiwunya, alimberimbe bali nti yazadde omwana. Why? Kubanga yalaba ng'ekyobutazaala mwana kikwa. Ono Katonda yamuggyako ekikwa. Kyali alowooza nti ekikwa kyajja, Katonda akijjawo. Waliwo Katonda ebikwa byagenda okujjawo mu linnya ly'omwana Katonda omulamu. Ku makungula gano ng'ogawaayo, waliwo Katonda byagenda okujjawo mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu. Edda kwiniziwe eri emmotoka zayitanga kuli yali tuwe nga ziyita eno zayitanga yeekatwe, naye waliwo endala zayitanga eri eziva e Kampala nga ziyita ku luli n'ezigenda e Kampala nga ziyita ku luli mabega eri. Naye mu biseera ebyedda ebyo tujjukira kasitola akaafuluma mu mawulire. Omusajja eyagenda ne ku musawo n'agenda ne mukazi we ng'omusawo yabagambye nti mugende ku malaalo. Yali mu bitundu bya omukuleekaana. Omusawo nga yamugamba nti genda ku malaalo, olina kugenda kiro, mulina kuva mu nyumba yammwe ku kitanda mwe musula, mulinnye emmotoka yammwe, oba munaagenda mutya nga muli bwerere bukunya. Mugende mujje ettaka ku malaalo mulireete ndyoke mbakoleremu eddagala mwe mwembi. Basimbula kiro ssaawa 8 ziba ziwera ssaawa 10 awo. Bakoma oluguudo liwere patro we yajjira bali wali patro ne bakuba amataala batambula ekiro bayimirire. Jjukira mu mmotoka bali bukunya omwami n'omukyala. Patro n'eryoka bo be bagenda bagamba wano wafiira muloge ne badduka patro ne bagoba.
bali Bukunya, omwami ali ku steering Bukunya nga bwe yazaalibwa n'omukyala batuuka ewaabwe batuuka ewaabwe okugulawo patrol esabe patrol egenda okulaba ng'eraba omusajja n'omukazi abafuluma motoka nga bali bwerere Bukunya. Patrol yagamba bano basezi, bano beekyaggwe bennyini, bano beekyaggwe bennyini, ne balyoka balinnya patrol. Abapoliisi nabo batya abasezi, balinnya patrol baavaawo olutali luno, baavaawo olutali luno. Naye ng'ekyekyo kyonna kyonna kyali kyaki? Mwana. Waliwo ekintu Katonda kyakuwadde nga kya muwendo nga gwekiraba ng'ekitali kya muwendo, naye nga waliwo omulala akiyayaanira. Mukama mulungi, Mukama mulungi. Sizoni ey'amakungula eno twalaba Nuuwa essula y'omunaana olunya olw'abirimu okutula ku lw'abirimu nga Nuuwa bwe yava mu lyato nga amataba gamaze okusaanyaawo byonna, nga gamaze okusaanyaawo ente ze zonna byonna nga gabisaanyaawo. Bwe yava bibiri ebyasigalawo n'agamba ngenda kuzimbira Mukama ekyoto, ntemuwe ebintu bino, muwe ku bino byafisizaawo. Ku bino byafisizaawo nga ndaba ng'ensi yonna esaanawo, nze nga nsupeyaliza ndeseewo, ngenda kubijjako mbiwe Mukama. N'alyoka abijjako n'abiwa Mukama, nayo kyekyoto. Mukama n'alyoka akola endagaano ne n'agamba ne ku buno bw'osigazaawo obutono ndeetedde. N'agamba kati ngenda kukola endagaano naawe, sigenda kuddawo kusaanyaawo nsi ng'olaba. Ebintu byonna sigenda kukwata ku kimu ng'olaba. Mukama yeebazibwe. Waliwo endagaano Katonda gy'agenda okukola naawe. Leeta ku ebyo by'osigazza, leeta ku makungula. Newankubadde ebiseera bya coronavirus bibaddewo, newankubadde ebirala byonna bibaddewo, waliwo Katonda byakutaasizza. Okyalina amaaso abiri okyalaba, olina byokyalabako, olina byokyaliko. Leetako ebyo byosigazzaawo mu nnyumba ya Mukama. Mukama Katonda agenda kukolera ekyomuwendo. Waliwo bondage Katonda gy'agenda okusumulula, nga bwe yasumulula ekikwa mu famire ya Ibulayimu, nga bwe yasumulula ekikwa, nga bwe yasumulula obusibe ku lubuto lwa Saara. Katonda agenda kusumulula ekintu mu famire ye. Ekikutte famire omwana Katonda agenda kukijjawo. Togenda kusigala kyekimu. Leeta amakungula, ate leeta wiringire, leeta nga weeyagalidde, ate naawe agula amakungula. Tuukiriza ebbanja, totwala bintu by'abantu bye baleese n'oteekaka, n'okkuta amatooke, n'okkuta enkoko z'abantu, n'oyibika bulangiti z'abantu ng'abantu babireeserwa amakungula. Ekikolimo kijja kudda ku ggwe, era bw'oba wali ebbanja sasula. Katonda agenda kuteekako omukono gwe. Katonda akuyibuse akugye ku ddala ly'oliko okuteeka ku ddala eddala. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abeere nammwe. Twegayiridde Mukama weeyongere okukolesa ebikuba ebinene eby'amaanyi era ku makungula g'omwaka guno tulyoke tusobole okubeera nga tuweebwa empeera eva mu ngalo zo wa Yesu Kristo Mukama. Amiina. Basaba bonna amaliriza era kuyimirira kuyeeta okukkiriza kwenzikiriza
ey'abatume tuteereddwa ebbaasa zino zenkutte ŋŋenda kuzisabira abanaaba basobodde okugenda nazo olunaku lwaleero mu kikakase nti mukama agenda kubawa omukisa naabo abanaazitwala esabbiiti ejja fena tujja kuweebwa omukisa gwa katonda. Tugende tweteeketeeke bulungi amakungula bwe ganaatuuka ngaomukubiriza bwanaatwongera okutuyigiriza tube nga tukola okwagala kwa katonda. Njagala kusooka kwebaza Mwami Mukasa sebe webale nnyo webalire ddala yatudde eno oba ali eno kubanga olunaku lwaleero yayolesezza omutindo ogw'enjawulo ogubadde gwaludde okubeerawo ku bbaasa eno eriko byonna katonda yamulaze kubanga tubadde mu kusaba twatandikira mu lukiiko lw'omukubiriza ne lututuma tunoonye omutwe ogunaakola amakulu. Katonda n'ayolesa Mwami Mukasa n'amanya nti mulimu abasuubula emmotoka bulijjo tubadde tumanyi nti z'Abapakisitaani ngenda okulaba nga ate bebimwe bennyini kaakati abasuubula emmotoka mwe mwalowoozeddwako nti emmotoka gireete. Waliwo abali mu buliri abakola ku by'obuliri mwena mwe mwalowoozeddwako. Tusuubira emifaliso wano amasuuka zidduve ate abantu balyoke bazeewangulire sanitary weya mwenna ekyuma kyabalabye galubindi ya Mukama yabalengedde ab'amafumbiro ku Luderiki mwena mmwe mwalowoozeddwako galubindi ya Katonda yatuuse. Bannaalongo Basaalongo ndaba wano emitayimbwa seminti emigaati keeki ennungi ate naffe abali mu famire eya animal husbandry potre naffe baatulabye nga naffe gye tuli abali mu mboga muzeddwako ku Lusekamatte oba n'omukyala oba newangulira emmotoka temugiraba eteeka okuba akagitwala olunaku lwaleero bwe munaagitwala ku lunaku lw'amakungula kulukanyike mmwe abali mu agroforestry nammwe babamanyi babalabye. Kale no Mwami Mukasa webale nnyo design mbadde nino giwa ekitiibwa n'engisiima n'omutwe leero munyuvu obubaka mubuwulidde gugamba akungulira mu kyeya mwana wa magezi. Kakati wano wetugenda okwoleseza amagezi gaffe nga tukungula. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Kitange ow'ekitiibwa tukwebaza olw'ensawo zino abaddu bo n'abazaana bo ze tugenda okutwala. Tukwegayidde Kitange oziwa omukisa, ebbokisi ziwerako naye zonna tuziyaayaanire tuzitwale lyoke tukungule n'essanyu, lyoke tuleeta amakungula gaffe nga tuliko akaseko ako ke waleeta ku Saala, ako ke waleeta ku Kaana, ako ke waleeta ku Elizabeth, ako ke waleeta ku Yakobo mu Lubereberye 28 eyali omwavu nga talina na kyakulya naye n'omugaggawaliza mu kampuni ya mukama we. Kitange okikole eri abaddu bo bano, eri abazaana bo, eri abaana baffe. Babadde banzijukiza nti Apostles Creed mwebale abakalabye
nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo omwana wa Mukama eyazaala mulaata musajja, yali lubuto olw'Omwoyo Mutukuvu, nyabuza bakomere kya Pontiyo Piraato, akomerera ku musaalaba, naziikibwa, kemagombe olunaku olwokusatu n'azuukira mu bifo, nagenda mu ggulu, ajja mu mukono ogwadde gwa kitaffe ayinza byonna, nvaayo kumawo okusaba omusango n'abalamafe, nsiza Omwoyo Mutukuvu, ekanisa entukuvu y'abantu bonna bonna bonna, n'okusa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'omutapa. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Sabbiiti eno eya 21 mwezi eziddirira ey'obusatu, akatabu kano kagamba nti sabbiiti ez'obusatu ziweddeyo, zijja kuggwaayo nga Novemba 28. Kale nno tujja kutwalira ddala esabbiiti zino. Katusabe. Ayi Katonda ayinza byonna, olw'okusaasira kwo okungi mu bulungi bwo obutasengeka, tukwegayiridde otukuume mu bigambo byonna ebiyinza okutwonoona, bwe tuba nga tweteeseteese ku ky'omubiri era ne ku ky'omwoyo, tulyoke tutuukirize n'essanyu by'otulagira okukola ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kiseera kino tuyina abalwadde abali mu maka gaabwe, waliwo abali mu malwaliro, waliwo abali mu kiseera ekyokulongoosebwa, waliwo abatannaba ekirwadde okuzuuka, waliwo abalindirira ng'omusaayi gwabwe gunoonyezebwa. Kale nga twegayira Katonda Mukama atusaasire. Nsaba oluganda osabe essaala, ne bw'onookozesa ebigambo bya bufunze, Mukama ajja kuwulira era n'atukolera ng'okwagala kwaffe bwe kuli. Saba tufuneyo omuntu omu atukulembera, naye ng'ate ffenna era tusaba okwegayira Mukama ku lw'abalwadde. Katwegayira Katonda waffe ku lw'abalwadde. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe ow'omu ggulu, twagala okusooka okwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kye watuwa. Mukama, obulamu buno bwe watuwa n'ensi mwe tutambulira era bumala bufuna obukosefu. Twagala okusabira bannaffe bonna abali mu kkanisa muno, abali ebweru w'ekkanisa eno, abali mu bulabirizi bwa Uganda bwonna. Mukama otusaasire. Obulamu nga bunafuye, Mukama gw'oyinza byonna. Mu ngeri ey'enjawulo nyongera okusabira Brian Mutyaba ate n'okwebaza Katonda kubanga nninga gwendabye nga leero asobodde okutambula n'ajja ng'amaze ekiseera kiwanvu Mukama nga tatambula. Kale yongera okumujjanjaba, yongera okujjanjaba abalala bonna abafaanana nga Brian. Obawa amaanyi, obagumye mwoyo, obutatunulira kirala kyonna, wabula Mukama batunulire gwe nga bamanyi nti gw'oyinza byonna, gw'oyita mu ddagala, gw'oyita mu basawo abakukulira ntikozesa kinunula kino, naye Mukama oba bawanda amalusu mu nfuufu n'ogasiga ku maaso go yali asibye naawe. Naffe Mukama obulamu obulwadde bwaffe oba bulabika ku mulo oba tebulabika, naye otusuuse tunaabangayo okuwoera obujulizi, okutendereza n'okwagala ennyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nga twegayira Katonda olw'ekigambo ekyate ekyazze omulabe Sitaani kye yaleese, bannaffe nga bali mu kafo akamu, ekibwatuka ne kibwatuka, bakulu banaayongera okutangaaza ewabaawo
yaleese ebiwatuka abantu ne bafa. wenna mukristaayo ali eyo olunaku lwaliro olina okimanya nti olina okuleeta ebyo byonna amakungula g'oba ojje mu byonna by'okola, omulimu gwonna gw'okola, oba obulimi oba okulunda, olina okujjukira kino kibeerayo mulundi gumu mu season. So olina okujjukira nti gwe wenna mukristaayo oba oyagala katonda akwongere mu byonna by'okola, leeta amakungula olyoke osiime katonda olwo asobole okuwa essanyu mu bulamu bwo. Temukisuulira kino kibeera ky'amaanyi, however much mu abakristaayo abasinga temukitegeera. Ebyo bibadde ebigambo by'omubuulizi Herbert Kasule mu lunaku lwaleero, ate yabadde yatukulembedde mu saavisi y'olunaku lwaleero. Mbeebaza mmwe mwenna abatandise nange waneno ku Delta TV mpaka wano we tukomeredde, era ntwala okusiima eri ttiimu yange bonna benkozi nabo, Lameka waneno ku kamera, mu control room, ate ne driver waffe Kefa. Mbeebaza nnyo, mwebale kubeera waneno ku Delta TV, nange mbabazi Harriet.